Embeera bw'eti bwe badde e Mulaale mu Bugisu abatuuze bwe beekumyemu ogutaaka ne batandika okwekalakasa nga bawakanyigira poliisi gyekuttemu ensonga y'okugoba abantu ku ttaka. Okusinza ku batuuze, poliisi yegasse n'abagagga babagobe ku ttaka nga kati abatuuze ababadde babalwanirira etandise okubasiba ekintu kye batagenda kukkiriza. Mange ekyafu tufunye abadde abasajja batubba kati sawa ekyafu tukisanze tetwagala fwe abadde abasibe betwasiba abadde tuli munda nga tulwanirira ekintu kyaffe emange eyo nga tufanga bamandera teyange yeno gye baali banyaze ettaka lya jjajja azaala taata owange ekika kyange kiri wano. Netumugamba sebo tuba tulina omusango tutwale mu kooti takkiriza fayiro zaffe kugenda mu kooti kati obuzibu bubaddewa tukubira gavumenti omulanga eveeye gyetuyambe kubanga tetuli babbi. We are requesting the Minister for State for Lands, Madam Nantaba, to come to Mbale to intervene in this issue of land. Abo babbi ffe tetubawangako ttaka era tetubamanyi. Okujjago nkubira omulanga Minister of State for Lands, Madam Nantaba nti ajje Mbale ajja atutaasa ababbi bano bamaanyi nnyo era batiisatiisa abantu okubatta. Ettaka lino lya kika ekimanyiddwa nga Bunnamwanyi era nga libaddewo emyaka n'ebisiibo. Wabula nga mu kiseera kino waliwo omugagga nga akolaganira wamu n'omubaka wa gavumenti e Mbale atandise okulyegwanyiza. Okusinza ku biwandiiko, kooti yalekkiriza abantu bano okudda ku ttaka lyabwe, wabula era omubaka wa gavumenti e Mbale Paulo Nangoli n'abalemesa ekintu RDC Nangoli kye yeegaana. The RDC is violating his own document which he chaired that day. I'm not responsible. And mine was to chair and make sure that they share their land peacefully without any grudge. I was not the one determining who should get what. And the document which I have on my desk has the chairman of Bunnamwanyi has appended his signature consenting that the acreage that they got was what they deserved. Abatuuze baweze okufa n'obutanyagwa bagenda kusigala nga balwana kubanga ettaka lyabwe